abegwanyiza obwa ssentebe w'ebyalo Seera nga abegwanyiza obwa ssentebe w'ebyalo n'obukulembeze bw'obukiiko bw'abakyala ku byalo bugenda mu maaso n'okuyega abalonzi okubalabira ddala ku lunaku olw'okulonda. Waliwo ssentebe abadde akulembedde ekyalo emyaka 40 avudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiseera ng'alamuza ekisanja ekirala. Ekyamazima tufiiriddwa Hajji Chairman munnange wa Hajji Abbeeri Musoke, tufiiriddwa nnyo kubanga ffenna kwe tubadde tuyigira obukulembeze era badde ayimiriramu mu nsonga zaffe zonna ez'ekyalo ng'aziyimiriramu ate n'ez'eggwanga aziyimiriramu. Badde munafunafu ng'omuntu akuze naye nga si bwe bulwadde obwakabinyu naye buno bumusse bwamuzingiza buzingiza nebukola ki n'afa. Tufiiriddwa nnyo ng'ekyalo, tufiiriddwa nnyo nga essomero lya Maganjo Meya kwabadde ng'omu ku bakulembeze baalyo. Tufiiriddwa nnyo ng'omuzikiti gwa Maganjo Meya, tufiiriddwa nnyo ng'abasiraamu muzikiti yonna gy'addawangalira. Afudde Hajji Abel Musoke abadde ssentebe wa Maganjo Bingo n'olwaleero lwabadde atongoza kakuyegewe okumatiza abatuuze okuddamu okumulonda. Ku lunaku olw'Essande ku ssaawa nga 8 nga nze omulabako nga mukwano gwange nga taata wange ne muyita n'avaayo ng'ava mu ddwaliro etuula katebe wano n'ensonga zaffe zitwogeramu n'antegeeza nga bava okumukuba ekifaananyi nga bamukuba ekifaananyi nga amawuggwe ge galiko amazzi etulowooza nti byakusaaga etumala naye essaawa nnamba n'angamba kangende mpummulemu n'agenda n'awummula. Olunaku lwajjo natuuse wano ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo n'ensanga nga bamututte mu ddwaliro. Ku ssaawa 10 olwaleero ekiro ekikeesezo olwaleero ne bambikira taata waafudde. Ono obulwadde obumututte kitegeezeddwa nga bwe bwamulumba ku lunaku lwa Sande era ne bamuddusa mu ddwaliro e Mulago gy'afiiridde mu kiro ekikeesezo olunaku olwaleero. Abbeeri afuze ebbanga eriri mu myaka 4 ng'akulembera ekyalo kino. Yali mumyuka wa Chairman Sendagala omugenzi. Kaakati Sendagala bwe yafa olwo n'abeera keyateeka n'atwala kulonda bwe kwajjawo n'aliira ddala ekifo ekyo mu butongole. Akimazeeko emyaka 4 era omulundi guno era abadde yeesimbyewo nga ye kandidate waffe gwe tuleese aba NRM. Omuwandiisi w'olukiiko lw'ekyalo Tumusime Mary annyonnyodde ku byabaddewo ng'era akinoganyiza nti olwaleero omugenzi lwabadde atandika kakuyegewe. Hajji yafunamu lubyamira so pneumonia kakati ne bamutwala mu ddwaliro ne batandika kumujjanjaba. Then kati kugenda kumuwandiisa tomwandiisa Lwakutaano ku makya naye yali ku treatment. Naye kati nga kwogera naye akugamba wulira ekifuba kizitowa. Then bamutwalako mu ddwaliro eddala Emengo. Bwe batuukayo ne bafuna dokita ng'abeera nga amujjanja bamuteeka ku treatment. So kati olunaku lwajjo n'abagamba engeri Hajji saagala atambule ngenda kujja mutwitingireko ewaka naye tikyasobose ne bamukubya n'abagamba libbize nnyo. Kati kwe kumutwalayo ne batuuka Emengo ne bamu examininga ne bagamba no bamutwaleko ne Mulago mu Heart Institute. Ne bamutwala ku Heart Institute. In fact naffe nga bakakiiko ne tugobera ne family ntuleka nga bamuwadde ekitanda.